Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza kutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayingo gano. Mukwano gwange yonna gy'osinzira nkwanirizaako nnyo gwe atanaba kuba ng'otweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba ng'otweyungako ddala bulungi nnyo. Oli ku Yugi Updates TV k'osinzira okuba ng'otuwuliriza gwe mukwano gwange eddoboozi erinnyonnyogera amatu go gwe mukwano gwange. Ebivudde mu Upper Prison e Luzira bya nnaku. Okusinziira ku kitongole ekigavaninga ekkomera lino kiyisizza amateeka amapya eri muganda waffe Dr. Kizza Besigye gy'asibiddwa kyayisizza amateeka amapya. Jjukira ennaku eziyise Dr. Kizza Besigye yavaayo twalaba nga omwogezi wa mukomera avaayo ng'agamba Dr. Kizza Besigye yalangiridde okwekalakaasa kw'ekisibo obutaddamu kukomba ku mmere y'ekkomera ng'omukwano gwange ali eyo. Kaakati ekitongole ky'amateeka agagavaninga ekkomera gavuddeyo ne gayisa amateeka amalala, gavuddeyo ne gagamba nedda baaba kino si bwe kigenda okubeera. Besigye yabadde yeesigulidde ku kino nti amanyi okuba nga Balukwago bagenda ne bamukyalira ne bamutwalira ssaako ne mukazi we emmere gy'abaalya nga bagamba nti n'emmere Besigye gy'afuna mu kkomera si dda yateye era tesobola mukuuma ng'ali herefe. Ensonga kibadde bakola ekikolo eky'omutwaliranga emmere eyo mu kkomera mu Upper Prison gy'abadde. Kati ekitongole ky'ekkomera ne kigamba nti n'amateeka gonna gavaninga amakomera wano buli musibe gamuyisa kyenkanyi. Buli musibe alina rights nga ze zimu. Teri nti ono asukkulumye ku balala, teri kuddamu kuleeta wano mmere. Buli kintu kyonna kyonna ekinaaleetebwanga kirina kuyisibwa mu governance, si kuvaayo buvi nti olina omusibe gw'oleetedde emmere. Bavudde ne bagawa olw'ensonga eno tukikoze olw'okukuuma security n'okwekengera mu kkomera erya Luzira olw'ensonga nti ebintu bingi badde biyingirwa nga bigenda eri abasibe nga ali abasibe batwalira ebintu nga special food. Babagambye emmere ya wano batasobola girya, temuddamu kuleeta wano mmere. Yabagambye nti nno omukulu w'ekkomera agambye nti nno kino temulowooza nti nno kifo oba katale nti temulina okujja ne mutunda ne mugulirawo ebintu byammwe ne muleeta ensawo n'ensawo z'ebintu nga mulinga abazze mu katale wano mu kkomera. N'abagamba nti nno bwe munaaba temusobola kubanga omukusibe wammwe agumiikiriza ddayate ya wano temugenda kuddamu kukkirizibwa kubanga batwalira Dr. Kizza Besigye emmere mu kkomera gwe mukwano gwange. Bagamba bintu byakwerinda, tukuuma security. Omuntu ayinza okugirawo n'ateeramu awo ekikyamu. Buli basibe bonna benkanankana twali musibe gwe tugenda kuddira ku liiso. Omusibe abatasobola kulya kawunga na bijanjaalo yakimanye nti n'agenda kusiiba paka kufa gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Tetumanyi oba yeeno y'ensonga ze zimu ku Dr. Kizza Besigye z'aviirako okwekalakaasa obutaddamu kukomba wadde ku mmere ya kkomera e Luzira gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Gw'olowooza kiki ky'olowooza ku nsonga eno? Olowooza ki ku nsonga eno gwe mukwano gwange? Ye mukyala wa Dr. Kizza Besigye agamba nti tukikola kino ekikolo olw'ensonga nti nno okusinziira ku mbeera y'omusibe waffe Dr. Kizza Besigye tali mu mbeera nnungi, so nga ate era tusuubira nti dayate gy'afuna eyo mu kkomera si yeesaanidde okuba ng'efunibwa omuntu ali mu conditioning ezo. So ensonga lwaki bajja ne bamuleetera dayate eyo esaanidde, of which ekitongole ekigavaninga amateeka g'ekkomera bye kiganye ekigamba nedda tikigenda kubanga kikirizibwa. Buli musibe wano alina kubanga ayisibwa kyenkanyinkanyi, tewaliwo gwe bagenda kukolera special offer wano omusibe bonna baliwo kyenkanyinkanyi. Jangu mu comment section otubuulire okusinziira gwe ku ndowoozayo nga woogiraba. Olowooza ki ku mbeera eno egenda mu maaso ku Dr. Kizza Besigye bisaako n'ekitongole eky'amakomera okuvaayo ne kiyisa amateeka amapya okusobola okulaba nga kikugira buli kabadde akayinza okuba nga kawa access eri bano abajja okulaba Dr. Kizza Besigye. Nze wenninga ng'akiraba abadde bateekawo kakodyo kakuma access bano abeetalirira kukomera okujja okulambulira ku Dr. Kizza Besigye. Kutegeeza nti nno obadde ku Yugi Updates TV nga kw'osinza okuba ng'otuwuliriza watanakutweyungako nga wendyetaaze okuba nga otweyungako gwe mukwano gwange kirira wansi awo waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba osobola bulungi nnyo otweyungako. Ngenda mu maaso n'okutumira baganda bange abali mu nsi zino wammanga Qatar, Dubai, Saudi Arabia, abali Oman, waliwo abali Canada, abali mu US, UK. Mwena mbaniriza nkimanyi mukoze kyamaanyi nnyo okubeezaawo amayengo g'omukutu guno okubanga ssaawa zino gakyaliko ate nga gugaziwa buli lukya gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Bannange tubaagala nnyo, tewali kye tuyinza kukola kubeebaza okusujjako okukozesa eddoboozi n'eryawamu okubasiima omulimu gwe mugenda mu maaso ogw'ettendo okukola. Mbagala nnyo, temuva ku Yugi Updates TV.
mweraba.